ku script yakanyola biki kye tubaire tuwandiika me and you eno sini yabairemu sini y'okufa yabaddemu ku script kye tubadde tuwandiika tubadde tuwandiisa omuzannyo gwaffe mulungi nnyo era kubadde kokondi kweguli ku Parliament loko ku Go TV ne ku DSTV naye no kakati abyonoona bannange oyo alio myaka 3 mwejo mwesatu nga tuli ffenna twatandika tutya nalina akava Kampala High School nga ndi trained by one of the best trainers in the industry Andrew Benoni Kibuuka netuyingira Black Powers baali bazanya ku Riverside Theatre sikyo kato siwe mwali bwemwali tasobola kuddamu kubanga afudde weneegatta Black Powers nagenda ne bannange there was Maria Mudagire Flora Fiona Kagabane and the rest twali bangi nnyo and by that time Black Powers yali efunyemu obuzibu nga abamembers abamu badduseemu kati foloka twava ku Kampala High School nga tuli bazannyi we put up a good show abantu ne bajjula most of them were students kakati po yali azannya mupiira ku Kyagolodi n'ekisubuka Masanda okujjako n'okusitula entebe okuzeeta mu theatre eyo Paul Tina Chinimbi Tongati Nimba you can't speak but I'm telling you that was the gospel truth but how come era okwagala kwa nekatokwa kya kutya twaina night rehearsal oluvanyuma tuyingiza mu Black Powers yagaba emmere nze teyampa kaali katoko nze saafuna ono yalina akamere katono nnyo ng'ate naye kye bamuwadde si kangi nampaako omukwano gwaffe ne gutandikirawo kukatoko ka muwogo netwagalana nnyo mu bulungi mu bubi ne mu ssanyu ne mu kunyolwa waliwo omwana waffe yasooka okuzaalibwa janga ngwaisa mutuuma erinnya ne mutuuma erinnya omwana nga ye Brenda nifujitire ku nsi yamalako ennaku ezo 2 naafa ne tugenda ewa boosi tuwe ka ssente tufune special tuteekemu omulambo yagaana tukoze tutya neŋŋamba Pawulo omanyi nti ye tugire omwana omutoyo omulambo gw'omwana tuguteeka mu kikapu netugusiika neteekako n'ebintu ebirala netulinya takisi paka nkozi ye mutugo nasooka okuziika enkozi bwe navaawo kati Pawulo byonkola sibitegeera twamala okuziika omwana second person gwe naddemu okubalinga enkozi andi ngeze basha yali waswa awo naalwo yali afudde bingi nnyo betwayitamu ne munnange oyo bingi baatusibako ojoggola bannange twalina amagezi mangi efe tetwagala kusiruwalira Uganda nga twagala tugendeko n'ebweru tuba tupanze ebintu byaffe bulungi nnyo oba omuyayi kyetuloki twesanga ate tuli mabega wa poliisi omugenzi naalongo eyatujjayo kyokka nga bosi tumusabye oki atekera akasente wa ku poliisi yagaana yatujjayo olwaliwo Show Masaka tugende tuzanye n'atulima tugende tuzanye otumala okuzanya tuddayo baatugamba tuddeyo ku poliisi bwetwadde tumusaba sente teyazituwa bwetwaddeyo ne baddamu ne batugalira lwe lunaku olwasinga otuluma tumaze okuluzako emirembe egiri wabweru ate batuzizaayo munda netuwulira obusumu ne tutandika okweyayiya twasanga baabbe mukyaba abo bwe bali mu Black Powers tebalwala tebafiisa tebakola ki kwegambanga okuzanyako mutawaana gw'amaanyi nnyo obeera understand n'obeerawo omwaka ne guggwako neŋŋamba kati naifufu nazanyako ddi ne tusala amagezi ne tutandika buli abeera ku round scene nti mugenda mu kyaki ngamba ffe tusooka mu kyaki ate ffe tusembayo okuvaamu kubanga nti kulinnya train ffe tusooka okuba nga tulinnya okuva mu train ffe tusembayo abantu batandika okujja nga notusinga ate ntandika okuzanya ng'abakadde ne tweyawulako ku balala ne tuzanya ekyobukadde nga ffe omuzanyi bagati abazanyi ababiri bwe bali nga bwetuli batusabye kato onkozere bubi nnyo odde n'omuzanyo gwaffe akanyoola bitya
Yaikwe 2 weeks ago nali nono nangante manyi waisho mwana kati tugenda kuddayo ku level gye twaliko era si gye twasembayo kuzannya kato nze naawe twali mu kabaala nibe twayogera bye twazanya byonna nga ndabya ddala tuddeyo nga bwe twazanyanga nga tukyali nze mbeera kamuli gye nkolera ku rediyo nga gita KBS ono akubira bukubizi simu nti jangu tulina okushutinga nenvayo ne zijja mandi eyo nga fiyo nankubira esimu ti ate omanyi ti ye monna ate tawese nga Paul andeseewo naye after all that suffering tugezezaako buli kimu kati waliwo kasini akamu ketwakutira obwavu bwetuluma nnyo tugezaawo kuti waliwo essomero bagiyita Kyagwe road tupanzepanze tuzanye akazannyo abaana batuwesente bambi wana bwa primary ne buyingira wali bungi naye tulabanga muntu muzibu wakuzanyiranga mwana muto omuzannyo baali baguyita saamanyi twakuyizayizaawo tufunemu ezaffe ez'amaana netwogeranga okusoma bakuli okulungi na bonna basizise ndize ono katulu bwama ne asira kusimoge bannange tugezaako buli kamu ng'abaana basizise katonadde enolanga nti omanyi nti ye kati twekube bannange betwatandika okwekuba abaana bakuba enduulu nga wano wewali ekkubo netutandika okuzanya ebintu bwebityo netufuna akasente tubadde tusharinga bingi nnyo ne munnange ono naye Mukama Katonda bwatyo wamuzikyeko wabula kato okugenda ogenze naye ondekede vultures bantu mmwe mutwagala nga tuli balamu bantu mmwe mutwagala era bingi ebigenda okwogera nga basiika kato nga bagenda okulabirira abaana be okola ki but after 2 weeks no but nze mbadde ngendange wakatolu bama kushooting I'm telling you nga tewakirabangako any artist agendayo tebayaze kumulabako no naye nga muntu nabadde temumanyiyo omusajja okasokedde ava ettake bameka baali bagezeyo wakatolu bama abamu namaku babadde babebuza kwebuuza wajja abeera but now is dead you are gathered in numbers. Mwana, I salute you.